Saha yasimatusa akabenje oluvannyuma lwa kikululana okutomera oluggi lw'emmotoka ye. However, abantu basinze okubeera nga bateekako essira kwe kubeera nga King Saha yavuddeyo n'agamba bannange munsondereko ng'oluggi w'olulaba awo, yes, emmotoka we yali lukalabudde. However, King Saha n'agamba bannange nsimatusa akabenje era emmotoka yange eyonoonese yeetaaga genda kukola n'atandika okubeera ng'ayisa akabbo. Kinene ekintu abantu beewuunyiza nnyo. King Saha yakamala okukola konsati wiiki ng'emu emabega ki ekiba kimusondesa ku bisawo bya ssente bye twamulaba postinga ng'agamba afunye akavidiyo ke yagambiramu nti Bebekulu ayinza olowooza zino nseenene. Amakulu gali nti King Saha ekituufu alina ssente era ne waba tasonze emmotoka asobola ogikola. However, lately munnange content agira mu bintu eby'enjawulo. King Saha page ye ebeera busy naddala ya TikTok ateekako content ow'enjawulo, eva abeera ateekayo content. Kati mugezaako teekayo content ng'olusaagirizo nti bannange emmotoka biki mu nsondere. Abantu ne batandika ossonda. Olaba eno screenshot gyengize page ye yonna yonna ejjudde bantu bali mu kubeera nga bamuwa ssente. Eno side gyenkoze screenshot buli omulaba akutte essimu emitwalo 10, emitwalo 3, emitwalo 4, emitwalo 3, emitwalo buli omu ali mu kubeera ng'ateekako ssente olw'ensonga ya content, not because talina ssente zikozesa mmotoka abula engeri y'okukolamu content. Kati ate content wajja nga mulimu okuleeta ssente teriyo omuntu agaana ssente kabeere mugagga atya asigala receiving 10, 5, 10, omutwalo lw'oba omuwadde. Sokola be King Saha. Olaba watula kyakoze watulera yakoze bubi mwana era ngembaddeyo ningambo wayi nabadde nzigulawo bwenti kati imagine singa nabadde enfulumi yabaddaga kunyigira mu lujjolo angoye ng'akawo naye twebaza Allah nti obulamu bukyaliwo atuse mwana nabadde mpedde nenga tuziyambeko okutereza entambula yaffe King mimi na muganda wange wale Allah akuddize wa kutabalira amina niwe kalaawo niwe nsumbawo bisigala utulife neche misana kanzi kamale tuka kedi nange nkomo ngina kuma tulife neche misana bambi wewe bali muganda wa bambi wewe bali nyowe bali abantu no mulanga bagulidde gwanga mujje oludde ku TikTok nenkala ningamba kamale tuka ko wa mukulu sajja baddamu mazeewo ne katukusabire eterere bulungi King motoka yafunye obuzibu bambi kama wange tata bannange motoka yafunye obuzibu wano ngoye mugiraba tuli ku fundraising kabbo bambi musajja wattu ate nze atateekemu era ati guno gwe mukono gwakutte kamera nange kansuulemu bambi bonna bambi musajja wattu bambi ogiraba Katuzego wachirira obunabuganya tujja kulaba ngeri twewolawola kabaka kankongere bana nefiki kabaka tata kankongere buno bambi musajja wattu tesobola kutambula senga nawo olese nesenga aleeta maneja naye ayongeddemu ne maneja wo nesenga akabbo k'emmotoka okutereera emmotoka bannaye kateggwewo tona malabula obikoze wano atuyita gaza collection gaza collection no bambi gaza collection jangu tukunyuza malabula mweko gwatambudde dda n'abali ewala baguwulidde waliwo azinteredde ku ssimu nenzimujjira nenzijjako lagaba emmotoka ya King bambi oluggi lwonna kataluggwewo senga munnaye mwebale nnyo mwebalire ddala omulanga mwebale kuwulira munnange alla byonna yabikola era balance tujja kumubabuulira katusoke tugitwale mu garage balance naye tujja musonda tugenda kumubabuulira omugagga naye omugagga akabbo kakakwate gaza tanyiga ate byonna n'abikola gaza ate eyo emotoka akoze enkolo gaza jju
Gaza teye mmotoka anyize bunyizi. Emmotoka Gaza anyize bunyizi. Onjiriddeko ekyena. Kigende mu kabbo. Bane akabbo kalengeredde wala naawe n'ofaayo munnange. Neyanziza taata neyanzige. Oyiga ngotta. Muloke jaterera nsha ale jaterera. Kale munnange Allah akuume. Akuume ng'oli mulamu. Kale taata webale banaye kudukirira mulanga. Kale. Ayo moto kugenda tere bana kusanda bange mwebale kunsabira. Egotwera yabadde mazeewo. Mbanzi gulo olugibwe nti watwera yasaza atajje n'olugije lwabadde. Nalumalawo. Ngera mulabyawo. Ne Allah yasinga obulamu bukyaliwo tukyali balamu. Ekintu ky'obulamu tokitekinga for granted. Kawadde kaseera katono nnyo nga amawulire gajja fuluma bulala. Ne Allah mulungi tukyali balamu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiri kitalo oja muganda wange. Gwanteddeko ekyesatu. Why? Kasita owulidde omulanga n'ogamba wayi eggali ya Kabaka eterere. Mwebale kunjagala tulera yabadde mmazeewo. Naggudde oluggi okugenda okufuka. Kumbe tulere ndi ku mugongo. Kale lebereza nadde nfudde ngenda kufuuyisa. Kyannaku muganda wange naye webale kudduukirira mulanga. Allah akuume kata. Kibi maana. Mwendi ku kyalo ngenda fulubedda. Nkyaliwo paka sawa nga 2-3.